Kwago Ibrahim 175 weyankwatira omubbi nga banzibyeko essimu y'omusirikale. Awo ng'okitegedde nti bba waliko emizimu. Awo nga nkitegedde amaze okunneeyanjulira, we are living together naye nga nkimanyi nti aliko ennamba. Naziyitanga na nnamba era ennamba ezo nga zinkyankalanya nnyo. Police oli luddawa? Twali tulindiridde nti olwo Museveni yali agenda kujja kutema vuunike eriggulawo kkubo. Evunike president liyatema eriggulawo ekkubo lyali opposite n'amaka nga bwondaba n'akati kali. Kati bwe twalengera zi convoy nga zizze ntumanya wano waliwo okusaba emirimu nitugenda tusaba emirimu. Tugenda okusaba emirimu ng'emirimu egikyaliwo gy'abasajja kutema miti kusambula kibira bye baali bakola. N'omusajja n'atusuubiza n'atugamba mujja kudda nga bayireese ebimotoka musabe mu flag okuwanika akawero. Akuyimiriza emmotoka zi stopping zino ziyitewo. Nga nkeera ku makya nga nyambala nga njolekera ku site nga nnomba Muchina nga mubuuza omwana yali yaŋŋambye edda bwe mba njogera nga bw'oyogera oluzungu olutuufu tebajja tegeera kati nga mbulidde bwe mba nsaba omulimu nange olwatuukawo nakozesa luli lwe yaŋŋambye. Muchina n'aŋŋamba you wakala you okay you know okay namugamba mi okay waka yansimba busimbi reflector ng'ayogera ng'amayembe. Bwe mpulira obuwulira bwe njogera nze Lukwago Ibrahim 175 ogenda kugaggawala. Ffe Lukwago Ibrahim yatusuubiza emmotoka nze ne maama Tito naye tekuli yagiguze. Ne mubuuza era kyenva mugamba gwe no Ibro olaba saaga bintu bya kisiru nze na byakunneekolezaako nangamba sirika n'amaanyi ag'ekitalo. Olwo nno kati ndi ku mboozi adi gye mbobbi omutwe kati mukuboggola ennyo neŋŋayo kiki ennyo kankime maama Tite waabwe balina lubaale yanaakusobola bwe ntyo. Wali okitegedde nti omusajja waafunye lubaale? Nze kasa yatandika ebyo byokka byokka bye yakola namugamba kimwoca mu ggeto. Information ogenda omutuukako Ibradija yafumbirwa abeera mu njaga abeera wa Bobi Wine e Kamwokya. Nindako nga kye bategeeza nti wafumbirwa Bobi Wine as in principle? Yeah. Ngendo ogenda ku internet cafe. Naye ng'amazima gaali gakyawo ew'omuyimbi gye wali osula yali Bobi Wine. Ate gye nali omuyimbi gye nali mulala ne wa Bobi yali mulala. Ate history ye wa Bobi ne life y'okubeera ewa Bobi nayo it was another saga. Twagiyitamu period eyo nekola ki negwawo. Kati ne tusigaze eno nti bw'ogenda n'oyiriba by'oyiribye lazima era omwana oyitako mu ggeto e Kamwokya kubanga it was home to miss jja kulimba. Ngenda okujjanga yayiye bangambye wafumbirwa Bobi Wine obeera mu njaga Kamwokya 5 packs za sabuni bazibya 24 eya mukwano zaali zisibiddwa rubber band naye nga bazipanze bwe bati era sente twaziyiwa wansi ne tuzizaamu mu box nze ne Jamaima nanyini sente amaze okgenda. Kati kiro mba neebase saa 8 mpulira engatto z'abasirikale wabweru nga bakonkona. Hadija ngenda okubikula kateni abasajja 16 bayimiridde bweru naye nga buli omu alina emmundu 1 2 3 4 10 16 mbuza akagaali kali neyongera mu kugenda nga ngenda naye nga nfulumye Hadija nga simanyi wawe nkola ki wendaga waba nali manyi bwe ngende wa pase okwebaka ye wa pase nali nsobola owummulira yekwa mukyala we yali friend wange nga talina buzibu naye nga mpulira nkoyo obulamu obwo nenjagala okuddako ewaka ewa sister yange e Kasubi wano naye nga nawo ndaba sikola ki sijjaawo naye nga tekigenda kukola nengende wa Irene Namatovu okusaba omulimu naye nga ngenze saba mulimu gwaki gwa maid. Irene nangamba nyina maid. Kati nga Irene Namatovu ng'ogenda okumusaba omulimu gwa housemaid ng'osinziira ku kinga omumanyi mwasinkanako? Tubaddeko eno mu Kamwokya mu ghetto twagendanga ku jam session every last month.
Double Blessing Overseas Limited bazokujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru. Gwe kadama sekadama oyina emergency nga bosota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru. Oyagala genda ku kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu. Tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com. wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans Made Easy. Okay, abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo okubatwala mu kitundu kyaffe ekya life experiences and adventures. Video eno tugizeemu lwa nsonga nti tulina ekitundu kye twamisinga last time. Naddala ekitundu ekyakisooka kyekandooza nali nkooye n'enkideeritinga so tusazeewo tubeere ate nga tuddamu omukyalo n'alutuviire ku ntono. Kyovola nti ebifaananyi ebisembayo oba oliawo biyinza obutafaananako na bino kubanga luli weather yali ndala ate n'olwaleero weather ndala. Njagala nnyo okubeebaza nti mwebale nnyo okulaba HK Media, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okuyamba abantu be mbandeese nga beetaaga obuyambi. Neyanza nnyo simira ddala era bw'oba oyina obuyambi bwonna obw'enjawulo bw'oyagala okubeera ng'otuusa ku muntu yenna oba mu kisiibo kino ng'olina bw'oyagala okusiibulula nga weetaaga okuntuma osobola okumpeereza message ku namba yange ey'essimu gy'olaba wammanga eya 0782. Omukyala gwe ntudde naye olunaku olwaleero alina emboozi ye agenda kubeera atunnyonnyolamu. Abafumbo ababiri abagenda okubba ssente z'Omuchina baazireeta oba zaabalema, baazifunamu baagaggawala. Byali bitya bye tugenda okuba nga tumanya olunaku olwaleero ate mmwe mumuwabule mubeere nga mumusayire ne ku magezi kiki kyabeera akola. Pozi ate bajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi bano be bateekamu omusayi okulaba nga show etambula bulungi. Bannaffe aba Speed Express Tours and Travels bakafulu mu kukolera visa eri very discounted g'omwana ali mu UAE. Visa change office yaffe Nzigule bulambalamba. Ngenda kujjukiza gwe omwana kadamu oba nkuba kyeyo ali ku kyeyo nti waliwo looni y'abankuba kyeyo ey'abankuba kyeyo kiddamu loan ey'abankuba kyeyo oyinza ofuna medical loan, visa loan, passport loan. Gwe wenna ng'oyagala kugenda kukola naye nga ssente ze za passport zibulako osobola okweyuna aba Double Blessings and you double your blessing. Bagenda kujjuna bakuwoleyo akasente osasula otuuse ku mulimu. Bw'oyagala ogenda ku kyeyo totunda kibanja kya kitaawo genda mu Double Blessing ofune loan ate obeere ng'okola ki ozaawo ssente ezo. Mwambuuzizza ebikwata ku Double Blessing naye namba y'essimu gye bawandiikirawo Abannayuganda temunkooya nnyo. Bakubire kasimu oba baweereze message okole inquiries ezisinga okola ki ezisinga. Nja kubaddamu naye bw'oba olaba ennamba y'essimu eno kibeera better n'okuba n'ofuna inquiries okuviira ddala ku source. Insanyisa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyisa okuddamu okusinkana Hadija. Amanya bampita olinawe Hadija naye ng'okusinga abantu abasinga amanya ge basinga otegeera Gashanita eryo liwulikika nnyo. Olwatuuka Hadija tuli mu mbeera n'omwami wange ye gye yalaba nga twali twetaaga okufuna ku ssente oba ye gye yalaba nga twali mu bwavu. Ye nga yalabika behind him yalina ekintu kye yali amanyi kyalina kyaleese kyataasobola kuntuuza wansi kuŋŋamba nga mukyala nti Hadija nina ekintu kye nakoze bwe kiti ne bwe kiti n'ekigenda tuyamba okufuna ku ssente n'okugaggawala. So this guy told me tugenda kufuna ssente. Naye okunkakaza nti tugenda kufuna ssente nali nkola mu Bachina ku Entebbe Highway Express. Kati olugendo lw'okuŋŋamba ofuna ssente agenda okulungerera nga ndaga ssente ezo Omuchina ayina emmotoka emu mwe yaleka ssente. Jjukira ali ku maanyi gali gandaga nti ye Lukwago Ibrahim 175 si Lukwago Ibra nze gemmanyi. Abatulaba tebagenda story gitegeera lwa nsonga. Twagitandiko tunyumiza nti Ibrahim 175 yali agenze ku kyeyo bwewabeerera ebweyogerere sawa oba osimbulire mbo. Ibrahim wagendedde ku kyeyo Iraq nali bweyogerere nga gyembeera. Bingi nti bweyogera obulamu bwange tebwanyanguyira tebwali bwangu kuba nataataaganyizibwa nnyo nga bw'okiwulira ku bantu abali bakagenderera akabakimanyi. Nemba nga nalina okweyiya ng'omuntu nsobole okusurvivinga mbeerewo ninde omwami ave Iraq.
olugendo terwali lwangu kuba nasava natoba nnyo nayita mu bingi nnyo naye mu byonna ebikulu bye nayitamu okumulinda agenda okukomawo okudda era ekituufu omuntu yenna ng'omwami we yakuleka n'agenda ebweru bw'omanya nti akomawo obeera osuubira better life osuubira obulamu okukyuka okwalibadde ng'obulamu okukyuka ate nze ndaba bwongera kunkaluubirira Hadija buli olukya obulamu ndaba bwongera kunkaluubirira kati buli lwensanga okukaluubirirwa nsigalamu kiri ekyebuuza nti Lukwago Ibrahim 175 ono alina kyamanyi. Tulina abasajja babiri Lukwago Ibrahim ne Lukwago Ibrahim 175 naye nga bonna bali muntu omu. Lukwago Ibra gwe njogerako gwe naligamba nti eri omwami lyemmanyi. Yes. Eriya Lukwago Ibrahim 175 lyeryo nawulira kwolwo lwajja naneyanjulira n'ateekawo embeera endaga nti aliko omuntu ataliye. Aliko emizimu. So kati omwami wange amala okuva Iraq gy'avudde akomawo mu Uganda muno. Okutuuka mu Uganda muno embeera gye yatuukiramu yatuuka talina mirimu. Abantu abava Iraq abo tebalina mirimu. Basiibanga mu nnyumba kusiiba waka. Kati ate nze saayina mulimu. Nalina okuba nga nkola. Era wewe nali mu Bachina. So mwami ono ampe essuubi ly'okugaggawala. Naye olw'okuba nali mu ofiisi ya Muchina nga nkola mu Sente. Nalowooza nti oba Omuchina agenda kusanyuka mpa omusaala mungi. Oba Omuchina alina bando ya Sente gy'agenda okukwata mpe. Bye bintu bye nali ndowooza mu bwongo bwange. Kumba omwami ono kye yali andaga nti ngenda kufuna Sente kyalimu amaanyi ag'enjawulo. Mu kubeeramu amaanyi ag'enjawulo Hadija nze bwe neekompeyalinga naye, if I compare myself to him, he's far better bulungi okunsingako. Kitegeeza ye yakkiriza ki? Embeera y'abakama be bali abajja n'abaaniriza Lukwago Ibrahim 175. Emizimu. Boogera nti emizimu. Oba mizimu kyonna kye kiri ye yakola ki? Yakimanyi. Yeah. Ne remember Hadija nakugamba waliwo story gye twali tubuuse. Okujja ku Lukwago Ibrahim ono tuyina Lukwago Ibrahim 175 we yankwatira omubbi nga banzibyeko essimu y'omusirikale. Kitegedde nti bawa aliko emizimu. Awo nga nkitegedde amaze okunneeyanjulira we are living together naye nga nkimanyi nti aliko ennamba. Naziyitanga na nnamba era ennamba ezo nga zinkyankalanya nnyo. Kati nze nali simugezesa nga bw'onogamba nti kangezesa omuntu ono ndaba oba ekintu kino akiri. Nali simugezesa wabula nafuna ekyantuukako. Kati neŋŋamba ye oyagala okakase oba ddala bawa aliko ebbandu. Era tekyandinamu nti leka nkakase. Namukubira nkigenderedde direct nti kankubire Ibra ono. Kuba nkimanyi alina emizimu. Ebyo saabiyina. Nagamba kankubire Ibra mubulire ekintuuseeko. Ng'omukubira bbaawo just ng'omunyonyola bunyonyozi nga tolina intention naye ng'omubulirako ekibadde ku mulimu. Kuba bali banzibyeko essimu ate nga ya musirikale. Kati omusirikale gwe nali nkola naye awo nakuumanga ne flag nga emabegambako n'omusirikale. Buli wabeeranga omwana flag wabeerangawo omusirikale. Kati nayina omuntu gwe njagala okwogera naye atali mwami wange. Omusirikale ono nampa essimu nengenda naye mu short call gye nali ndaga. Nagenda njogera. Bwe navaayo okuteeka essimu ku taapu we nali naabira engalo essimu eyo we nagyerabira. Kyenzijukira. Kati nkwate kuba okuva gye naabidde engalo komawo okutuuka wali omusirikale. Omusirikale aŋŋamba Hadija mpa ku ssimu eyo. Mugamba leka naawe essimu ngikuwadde. Aŋŋamba tonnampa ku ssimu. Mu kwekwatakwata mugamba omanyi kati mpa essimu endala ey'okubiri gy'oyina. Nkubire taata Rayani bwe ntyo bwe nayogera gyali ewaka ndabe kyanannyamba. So musirikale yannyongera essimu ey'okubiri. Bwe yampa essimu ey'okubiri ne mukubira mugambe nti banzibyeko essimu y'omusirikale abadde aginjazise. Era ye point gye natuukirako yaŋŋamba awo wennyini woli w'oyimiridde. Asooka n'asiriikirira era yasooka siriikirira. Naŋŋamba awo wennyini woli w'oyimiridde we wali omuntu alina essimu. Naye kyuka otunule munda mu lufula omuntu gw'olaba atambula ng'ojja gy'oli y'alina essimu. Abaali batambula nga bajja gye ndi baali bangi. Nga kizibu kyakutegeera nti ono atambula ajja gye ndi yagenda okumpa essimu. Nasigala kasimu nga naye ali ku ssimu. Nanga atovaako omusajja wuuyo ajja gy'oli akusemberedde nga nnyina omuntu gwendaba mu maaso gange atambula awennyera n'ekigere. Oyo omuntu yali akolera omwo munda mwe mwali mukoleramu mwalimu. Omuntu oyo nakitegeera luvannyuma nnyo nti yali akola n'abawoota bano abaali basimazi pipeline.
yes ne nakimanya luvannyuma kati nentya nangamba omwami oyo omulaba akusemberedde ajja gy'oli mu butuufu nga bajja gye ndi ndaba bangi nangamba yayina essimu mugambe nti mpa essimu natyo gamba omusajja nampitako ne mugamba Ibra omusajja ampiseeko agenze nangamba mugambye musabe essimu ne mugamba mutidde tulina bwotandika muntu mugamba nti gwe mpa essimu oyina abukakafuti nti yayina essimu so this guy left nankuba omugongo kyava ngamba kyava mga Ibra omusajja wuuli agwererayo nangamba kati awe nnyini wooli kyuka nakyuka nganga robot by the way kwa waliwo omuntu ogamba nti osooka kwenyenyamu obyoko gy'omagamaga nali ntunudde mu lufula nenkyuka bukyusi nentunula mu luguudo olulala nenkuba ekikuba ekidde nateeta omugongo ekidde ekyengira nenkiteeka mu feesi yange nangamba kati omusajja wuuyo ajja gy'oli akomawo remember omusajja mukubye omugongo ndi ku bunkenke ntunu nsize enkuba besides ntambula nsemberera omusirikale oli wakola ki waali kyava ngamba omusajja wuuyo kyuka omugamba akuwa essimu nenkyuka ngenda okukyuka nga ndaba omusajja nnyimiriddeko ndatya okumugamba nti mpa essimu kati kyenva ngamba omusirikale afande tatalayani wuno ali ku ssimu naye ngambye ono yayina essimu afande omusirikale musajja akwata muki mukwate ono kyava yasimula n'obusungu obungi nagamba mugambye tugamba musirikale already omusirikale amaze okukwata omusajja omukwata mu nsawo ng'essimu agirina afande yakwata omusajja namwambusa mpaka ku poliisi twambuka ku poliisi bandi mu maaso ndi mabega ne mukubira ne mugamba Ibra omusirikale atuta omusajja ku poliisi nangamba mutwale ne tutambula ne tukaka poliisi bwe twatuuka munda nenzira ebweru nenziramu ne mukubira ne mugamba Ibra tutuusewo ku poliisi omusajja bali mu kumwaza n'ekituufu essimu agiina nangamba dde ebbali va wali abasirikale ko nze era ndi bbali nangamba oyo omusajja alina emitwalo 2 mu nsawo ye gyawamu adija nze byebintu byantiisa nnyo ate bitutenne ebbanga naye kati olw'embeera gye mpitamu just nazza tooki mabega bagenda okukebera omusajja nga kituufu alina emitwalo 2 nangamba omutwalo gundeetere mufune change omutwalo omusirikale abadde nannyini simu agutwale ompa oyo omubbi njogere naye akyayagala okubeera omubbi oba muggyeko obubbi awo nga bbaawo yakava Iraq ayingidde omuzimu gw'okusawula oba muzimu gwa kusawula omulimu ogw'okusawula simanyi bwenja kyogera kuba kyannema okutegeera ya kituufu okebera omusajja nga buli kyayogera akola ki akiyina ne bampa omutwalo ne nninnya olusozi nensooka nenguza ewaka nengumutwalira era namusanga mu kisenge nengumwa ne mugaagu guno nangamba essimu mugifunye nti tugifunye Hadija sina kye naddamu kumubooza nti oba owaaya ate kati omusajja bino ne bino namukwasa omutwalo nenzirayo enkokonjero ku poliisi omusirikale akyaliwo ne mukubira nangamba oyo mumpe njogere naye mmubuuza akyayagala okubeera omubbi muleke oba obubbi abukoyo ayagala bwesonyiwa muwonye konze kale nenkwata essimu negiwa omuvubuka eyali abbye essimu bye baayogera sibimanyi bye yamugamba sibimanyi that is how I left nenva ku poliisi nenkomawo ewaka naye bwe nakomawo ekyo ekintu ky'essimu ekyamazima nasigala nkinyumiza buli muntu ku muntu nga ndinga gwe baatuma okunyumya nga nkinyumiza abaki abantu anti ze bwasooka nojja mu inbox yange bwasooka n'okubira essimu n'otandika emboozi yonna sooka neŋŋamba oba onayagala kulanga musawo mugandu manyi abantu batukubira nnyo nga batusumbuwa nensooka nenkuggyako kati ngenda okukuggyako ate ngenda okulaba nga bambyuzeemu ng'okuba noka Hadija mpa omukisa nziremu nkole ki nkumalireyo nempuliriza emboozi kati emboozi yange Hadija nali saagala kunyumyako nnyumya embuuza lwaki ebintu bino nga yakabitandika pressure yali y'amaanyi mbuuza etya nze natuuka ekiseera omwami wange nga takyaleeta simu waka nakikugamba until now lwaki kyajja olw'abantu bali abamukubiranga amasimu olw'obwetaavu bw'abantu bali abaali bamwagala kampi mbayita abalwadde be nina omwami ali Kalangala kyensinga okujjukira aliwa Kalangala omwami wange yamalayo wiiki nga nnamba nga ali Kalangala nga ali wa mwami oyo naye namukubirako essimu
kubanga nagifunanga nanyiganga essimu nenzijjamu buli ssimu ya muntu gye yayogedde naye. Ng'ekigendererwa ki? Kumanya oba mwami w'omwenzi? No, mission teyali ku bwenzi nakati sikirootangako. Mission yange yali yakunoonyeza nti Yesu mukwataganya olina ekizibu akuyambye. Yanyambye oba ontegedde. Mwe nasanga omukyala eyaŋŋamba kale gwe tomanyi nakyo oyina mu nnyumba. Kubanze ku bizibu bye mbadde nnyina tomanyi mwami wo byankoledde. Kyokka ate nze bye nnina kutiya mu nju. Ne talina kyakola ki? Kyankolera. Kati bwe kyambobbye ennyo omutwe ennyo. Ate nga nkimanyi yansuubiza tugenda kufuna ki? Tugenda kufuna sente. Hadija yazifunye. Ekyamazima yaziyina. Singa tazirina, singa talinga bwali. Ate ne sente z'omukuzifuna nze besides ku side yange ndaba nga tezinyambye ng'omuntu alwanye n'omuntu. Kale baba yanga yaŋŋamba nti tugenda kufuna singa yaŋŋamba Hadija ngenda kufuna sente. Naligambye sente za musajja yazikolerera. Ne Hadija kye bayita okola n'omusajja ne mukola kwe kutuula ewaka n'akulekawo nagenda n'akola nadda n'akusanga. Nze nsubira biri ebintu nga bisatu babina kunze kuntegera nga ebyendowooza ate byonna nabikola nabeerawo. Kati wano wendabira nga ate amaanyi gampedde nkola naye nga ate ndaba amaanyi nyina maki matono naye bwe ngattagatta bye tukoze ne Lukwago Ibrahim 175 bingi yandibadde yeekuba mu mutima n'agamba omukazi ono ekimulwanya ennyo bwe kiti kukola ki kufuna naye ayagala kuba bulungi. Maama mpa omwana mu mirembe nkomawo ewange mu kazigo kange ntandika obulamu noonyayo n'omukozi awo omukozi oyo namujja mu Kisenyi nina mwannyinaze mukama amuwumuze mirembe bamuyita Kuseyini yalina mukyala we naye yafa bamuyita Rose mukama bonna bambi abasaasire be bampa omuwala oyo bamuyitanga Jemima nembeera naye Kaleerwe Jemima nankuumira omwana nga ndekayo 3 Jemima nensange kawungezi ng'afumbye we nali nkola omuyindi yali anjagala nnyo ekawungezi nga nzira n'essapa ng'amanyi okugamba Hadija nempakinga y'emmere nga njagala. Nannyini bwe restaurant ye yali erinnya lye nga ye Suluuzi. Yes. Omwami ye yali Suluuzi. Yalwawo yo restaurant. Yeah. Era bwe mpitawo awo nyinawo ebyafaayo byange ku William awo bingi byenzijukirirawo. Kati mu process eyo omwami ndudde ogenda ku kafo muwandiikira ndeese omukozi ndeese ne bebi wange. Kiro ssaawa zaali mu 7 mba neebase nempulira mwannyinaze wabweru ng'akonkona Kuseyini mwannyinaze omugenzi Kuseyini ng'akonkona. Ekyamazima Kuseyini yali mubbi sijja muwaayiriza mukama amusaasire. Yes, he was a thief. Yali yabbye sente ng'alese box ya sabbuuni ng'erimu sente. Bwe yankonkona yayina akagaali kacyenja. Obulamu obwo nabwo mbujjukira bwalo. I opened for him n'ayingira. Kuseyini bwe yayingira yatuuza box ya sente wansi nenzitunuulira. Ne mubuuza Kuseyini sente ozijje wanankola bw'ati jjukira naye kenyini nali mutya. Nentunulira box ya sabbuuni bwe nti nga mulimu sente. Sabbuuni wedde bwe twamuyitanga batya mwerabidde box we yali waliwo sabbuuni yaliwo atali ono gwe tulina. Waliwo kisabbuuni awo nkijjukira. Bwe yampa sente n'aŋŋamba Hadija ngenda wa maama. Olowooza maama ayagala mukolera business ki? Ne mugaa Kuseyini. Lwaki tosituse n'osooka n'ogenda direct ewa maama? Kale n'omutuukako. Kuseyini alabika yali agenda kusiibula maama we. Agenda kufa. Kati nze bwe yava wendi nandekera box ya sente. Hadija olwaliro lwenkirowoozaako nti singa Kuseyini yajja nsenguse naye yali sente ya kibi. N'olwaliro ndabika saali badde bulungi kubeera siri bulungi. Nakwata sente za Kuseyini nenziteeka wansi w'ekitanda mu box yaazo. Nengenda ku mulimu gwange ku suluuzi yange nenkola. Kawungezi bwe nadda saa zaali 10 nembuuza Jamaima nalinga ayina kyenteebereza. Jamaima waliwo omuntu yenazze wano nga nnoonya n'aŋŋamba nedda. Nenkebera mu box sente z'omusajja nga mweziri. Hadija it was money. Obutali bwa mitwalo 2 obutali bwa mutwalo
bwali bwetaano etaano nga bupanze mu box ya sabuni. Like how many millions? Adija sijja kubalira sente saazimanya. Kyensobola okulaba ka box ka sabuni ne nkuwa range yaako nti aka box kali kajjudde. Nga kasaafi. Nga box kasaafi oba box nene beera mu 24 5 packs za sabuni bazibya 24. Ya mukwano. Zaali zisibiddwa rubber band nenga bazipanze bwe bati. Era sente twaziyiwa wansi ne tuzizaamu mu box. Nze ne Jamaima. Nanyini sente amaze okgenda. Kati kiro mba neebase saa 8 mpulira engatto z'abasirikale wabweru nga bakonkona. Hadija ngenda okubikula kateni. Abasajja 16 bayimiridde bweru nenga buli omu ayina emmundu. 1 2 3 4 10 16. Mbuza akagaali kali luddawo mu nnyumba. Kali awo mu ntebe we yaleka akawanise. Omusirikale bwe yayingira bwati yambuza nnyabo gyebale mu nju naggulawo. Nnyabo gyebale konze kale sebo nawe gyebale. Eyaleese akagaali kanaaliwa. Konze yaleese akagaali ako. Ekyamazima yankonkonye nga bwe munkonkonye. Nangamba eggaali eno kangisange wano. Talina kirala kye yakuwadde konze nedda. Talina kintu kirala kye yakutereseza konze nedda. Ne bakwata akagaali Hadija ne bambuka ku. Ne bangajja ntu ambuke ku poliisi. Tebakeberako mu nnyumba yo babakwaze. Kibe ekisenge ennyumba gye nasulangamu ya kisenge na ddiiro. Tebajingira wadde mu kisenge. Ennyumba yali ya mitwalo 5. Nenze yali ya 7 bajimpa ku 5 olwokuba nayogera nnyo ebizibu byange. Bwe bangamba jantu ambuke ku poliisi ekiro nayina omwana ne mbaganye na baby ne banga mukwate tugende naye nga bagenda sibanze kiki poliisi ya Mawanda Road eyo wennyini bwe bantwala bwe natuka ka poliisi ne bangamba twagala okola statement eraga nti tukusanze n'eggaali eno just obo ntegedde ne nkola statement omusirikale namperekera nankomyawe waka gali ne bagisigaza ku poliisi. Kumacha nakera ku suluzi kali mukansulanga ku mutwe. Bwe natuuka ku mulimu nafuna ekirowoozo nenga naye zino sente za kuseini. Lwaki sidduka nazo? Nengenda najjanga siriiwo. Ne mala nengamba naye zino sente za kuseini. Aba kuseini sente yazitiddeko omuntu. Yali yabbye sente nga yatiddeko n'omuntu. It was me suspecting nti alabika yazitiddeko omuntu bwe nali nteebereza kuba nali nkimanyi talina gyakola gye yajja box ya sente ezo oba ntegeera. Bwe nakomawo ekawungezi ssaawa zaalinga mu 12 kitundu nga kuseyini ono olwali okuyingira mu nju nga akagaali takalaba. Hadija kuseyini yali muganda wange sikyo mama omutaata omu. Kuseyini yajja akasomo no nangamba eggaali ne sente biriwa. Ayagala kusala. Nemuga kuseyini eggaali poliisi yagitutte. Nangamba ate sente omanyi n'omusindo ogw'amanguka n'amaanyi. Nemugamba sente gye ziri tebazitutte. Yangamba ekigambo kimu gomponye. Nenga muganda wange. Najjayo box ya sente ze. Najibala. Nazidamu nazibira bundles nazibala. Nazizaamu. Nafuluma naga nagula akakutiya ka white. Najja natuzaamu box ye kuseyini n'agenda. Ontegedde. Kuseyini amala okugenda Jamaima ngamba ne anti lwaki tetwadduse ne sente ezo. Ne muga Jamaima ezo sente za kibi tukole tujja kufuna. Bwe ntyo we namuddamu. Ennaku zaali ezi. Nzijjukira bulungi nnyo ezayitawo. Mukulu wange nankubira essimu. Abeerawo Kasubi. Nangamba Hadija Kuseyini bamuse. Bamutta batya. Be yatwalira sente si be bamutta. Ate be yatwalira sente si be bamufuna. Kuseyini yalina omukyala muganzi we. Abeera namuŋŋoonaawo. Bwe yava ewange yakwata ensawo ya sente n'agenda ewa muganzi we. Girlfriend. Nomukyala yali namufumbo nga ali married with 2 kids. Nenga mwabo ba 2 kids kuliko wa Kuseyini.
kati bwe yagenda ewa muganzi we gye yateeka ssente kumbe muganzi we ayina okuba ng'omwami we yali tabeerawo oba ontegedde kati omwami akomawo kuseyini tamanyi nti omwami wono yakoze ki yakomyewo essente yazirese eggulu limu yaziwadde dda mukyala yaziyina you get me statement eyo nagifuna nti anga kuseyini amaze okufa tugenda wali enamuŋŋoona actually nga wayiseewo ne days ab'edduuka be bampa history eyo tukuseyini yazze n'akakutiya ne box n'abikwasa omukyala oyo kuba bali bamumanyi nti muntu we kati omukyala ono bwe yamanya nti omwami we akomyewo ye kuseyini teyamanya ate omukyala ono teyagamba kuseyini nti tojja omwami wange gyali kati kuseyini agenda ew'omwami ew'omukyala ekiro ssaawa 4 yayingira nga bulijjo omuntu ayingira omuzigo gwa muganzi we agenda otuula ku mwami kwe yatuusiza amaaso omwami endulu gye yakuba ey'omwanguka yali ya mubbi n'omukyala n'agigobereza omubbi awo kuseyini we yakoma sente ng'azirekera omukazi era sijja kulimba bwe nava kaleere kange nentuuka ekasubi nendaba kuseyini we bamuttidde nenfolowinga up nituuka emulago nga kuseyini bamututte bamutadde dda mu mochare bamwoca nabipiira bakuba mukube ngenda okutuuka nga kuseyini bamututte dda mu mochare ngenda otuuka mu mochare okulaba nga nfuna kuseyini nga batusaba emitwalo 15 gyeddo gimanyi tegyaliwo sente yazitutte yaziyina kumaliza kuseyini nga bamuziise mu lukale mulimbo era tetwamuziikako Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tosobola kujajinga muntu Allah ikaya asobola okumujajinga, but that was so sad for me. Kale mtima mulwe kuba yatuzaala basatu lutwayi tusigadde babiri nze ne muganda ngo omulenzi ate nga naye ayina ekikyamu ku mutwe. Don't cry. Abalungi abali ku HK Media tugenda maaso n'emboozi ya mwana muwala Hadija, one of my namesake. Okuva we yasinkana omwami we Ibra twagala tutegeere bagenda batya okubba ssente z'Omuchina bazireeta oba zaabalemerera. Nabiki Hadija byayitamu essaawa eno olw'okuba nti teyasobola oba oli awo kutuukiriza ebiragiro omusajja bye yali amugamba okutuukiriza. Gwali ku HK Media tukwebaza nnyo bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show. Bw'oba oli ku Facebook, Instagram beera ngo likinga page o followingirewo bulambalamba. Emboozi eno egenda tukabyamu ku maziga, egenda tusanyusa, egenda tusesa, erina weegenda otwewuunyisa naye ng'ate tujja kuba tugibatemera mpola paka we tunaabeera nga tutuukira ddala ku kisembayo. Tokaaba mukwano. Kakati muganda wange oyo era abeera awo ku bata ye waabeera. Kati ntuuka ekiseera Kuseyini bamaze okumuziika wendi ewange Kaleere ntudde muka Kuseyini nansuulira omwana oyo wa Kuseyini omuwala era wali akuze Shanita kati awezeza 17. Kwegamba Kuseyini yakwata ssente n'asitwale wa muganzi we ate ng'olredi alina n'omukyala alina omwana. Kati Rozi bwajja nansuulira omwana, Rozi naye mugenzi mukama amusaasire, nansuulira Shanita. Kati ku Shanita nengatako omutabani wange Rayani entandika obbera n'abaana babiri. Naye being Hadija Katonda ono alina engeri gy'ateerabira bantu. Shanita oyo ebbanga lye namala naye maama azaala Rozi yatuuka ekiseera najja naŋŋamba mpa omwana nga bw'omanyi nze ndi nange by then nange nali maama nemanya nti jjajja ono yeetaaga omwana kuba be bamuleze ne muwa omwana we ne bamutwala n'ensigaza Rayihani wange. Kati awo omulimu gw'okusuluuzi nali nkyaguliko era nga nkyakola. Kusuluuzi nkuŋŋaanyizaayo obusente nsobola okugula esepiki, flying pan, kalaayi. Olwo njolokedde Kaleere ntandise okusiika chips ku Kaleere ne sente zange zinajja kusuluuzi.
wakati awo mu kusiika chips we nafunira omusajja eyaŋŋamba nina we baagala house girl kubanga chips ezo naziyingiramu nazo ngenda okulaba nga sente zentaddemu sijjaamu zifa siraba sente kati ono bwe yampitira obwa house girl ng'ate ndaba tantwala mu baddugavu antwala mu balitria nayina okugenda mukwano nasiba byanguwa n'enju n'engivaamu ebintu n'embiterese ewa jjajja waliwo omulenzi opposite awo nga tumuyita jjajja nengenda balitria tebampisa bubi nali mukozi mulungi nga bwe gambye mirimu gyange ngikolera mu budde nembeera mu balitria nebbanga n'omwana kati time came ekyamazima sijja kukweka mu mboozi eno omwami w'omulitria omukyala omwami husband neyeteeka mu kifaananyi ky'okundaga nti ayagala okumpasa naye ne mmanya nti kunnimbalimba yali talina waakola ki wantwala ya namanya talina wantwala twali mu sest house awo ensambya estate kati ng'ayina mulimu estate enkalu nga ndaga agenda ginsasulira ngenda obeera ne bebi biki obutuufu nga ndaba tebiriyo bya bulimba yali mu litria nga tekijja kukola kati nensiibula ku mulimu neneegoba mama nemusiibula naneegayirira nnyo kale mama n'alumwa nnyo kuba mwana ngo nalina engeri gye yali alabirirwa obulungi mama n'alumwa nnyo ng'alaba nvaayo ŋŋenda naye nze ekyali kintwala kuviira mwami ono kati wakati awo nzijja maze okwegoba ku balitria nkutte bebi wange muzaayo ewa maama wange gy'aba abeera sijja kulimba nze saatwalako ku mwana wadde okulinnya emmotoka nti ntuuse eryantonde omwana nava wano nenninya takisi yange we natuuka eryantonde bwe nti waliwo omwami bamuyita kitone avuga takisi era naye akimanyi nakati kitone we namusanga eryantonde yali ku stage ng'ayimiridde nze nkimanyi ndeese mwana nalina omugogo gwange naguzedde ebintu byange akasente nyinawo mbalitria nvuddeyo nako nemugagwe kitone twala omwana ono ewaka nziruka mbalala nzija maama mugamba nterako ekyeggulo kitone ngakwata mwana ng'amwolekeza wajati ajati mbu bamusanga mu kasitenseni ng'ali mu poloti agenda okulaba kitone afubutuka mu mmotoka akutte mwana amubuuza kyo kamule kitone omwana n'omutayi tadija ngambye mukuleetere mamange yagwawo ekigo ky'oba omanya n'ayogera olw'omwana nansuulira omwana kati nkomyewo e Kampala kitone ndiko nkoshuwa omwana amutuusiza ewa maama bwe nadda e Kampala sayina wakubeera remember muzigo naguvaamu ebintu nabiteresa mbalitria nvuddeyo nayina okuddewo omuyimbi netonde kafaliso nakabaka mocha ewone yankuba mbala nayina okuddayo nengenda nemu omutima tegukugamba nti gendako mu internet kafe oyogereko ne Ibra gali tegukiŋŋamba bwe nadda ew'omuyimbi ekituufu natuuka saa mukaaga ez'ekiro nange nali nyangenderedde nakikola ndaba amanya ajja kunkwatibwa ekisa tajja gaana kunzigulira ajja kunzigulira ate nange nali nkyalimu omutima ogumwagala weewaawo wadde yankubira omuntu oli gwe yansanga naye omuntu gwe yansanga naye gwe yankubira aye teyali wange so yankubira mu makubo agatali maki matuufu ate nga tolinawo omunyonyi bwe namukonkona ne mugamba nzigulira awo nze naŋŋaggwa niko nze nze ddija naggulawo nagenda onaabe naye webake wali Hadija nagenda okuba nga ayingira bwe nti ennyumba nasooka kulaba bugatto ku mulyango bu flat shoe okuyingira mu kiyigo bwe nti bathroom we yali nga munju mulimu omuwala yeebase kati ate nemmenyeko omutima ne kali akali kasigaddemu akamwagala kadde kankomezaawo ne kanzigwamu naye nga toyina wakudda olina okusulawo webaka ekiro ekyo neneebaka kati MC Pase oyo sirimwerabira ye yankubira essimu ya Pase naye nga wadda naffe tuli badda Pase oyo ye yankubira essimu nangamwe mwabaaki nga ndudde okulaba storage just nga akubya coincident ya
nanga sole kinga ndudde okulaba nga tokyatusalako ne mubulire ebyatuukawo bwe namibuulira nangamba eyo life nena evuga bulamu ogende mu maaso totuuza bulamu biki twala life mu maaso kati awo noonya life njitute ntya mu maaso netaaga obulamu netaaga okuba obulungi omusajja ye nali sina mbongo bwange omusajja siina ati olwo nkugira omwami ajja atya okuva Iraka njagala mpulira awo ng'ozuukuse ku makya omukyala akulabya awo tombusaawo omuwala nze bwe nayingira nagenda ye right nennaaba bwe nakeera ku makya nali mmanyi omuntu oli waatereka ssente saalinda namuzuukusa nti mpa ssente nakwatawo nenzijjawo 3 ontegedde neŋŋenda saalinda namuwala ono okuva mu buliri nakeera nnyo oba ontegedde ya kati gye neeyongera mu kugenda nga ŋŋenda naye nga nfulumye Hadija nga simanyi wawe nkola ki wendaga waba nali manyi bwe ŋŋende wa pasi okwebaka ye wa pasi nali nsobola owummulira yekuba mukyala we yali friend wange nga talina buzibu naye nga mpulira nkoyo obulamu obwo nenjagala okuddako ewaka ewa sisita wange ekasubi wano naye nga nawo ndaba sikola ki sijjaawo naye nga tekigenda kukola nengende wa Irene Namatovu okusaba omulimu naye nga ngenze saba mulimu gwaki gwa maid Irene nangamba nyina maid kati nga Irene Namatovu ng'ogenda okumusaba omulimu gwa housemaid ng'osinziira ku kinga omumanyi mwasinkanako tubaddeko eno mukamwokya mu ghetto twagendanga ku jam session every last month of the month jam session yabeerangawo ontegedde kati nga abayimbi bano betubeeramu oba ontegedde okuva mukamwokya bamani levi balevini baani twalina tiimu nnene kati nga ku jam session abakyala abo bajjawo era bo bagendanga bukyali nga tebawezaawo 6 oba ontegedde kati we najjira okutandika okumu connectinga kujja obuze ku muntu Irene how are you biki then yawo nensaba omulimu ne mubuli asina wembeera biki nendo muvira ku ntono yali tayeetaaga mukozi ebiseera ebyo naye yalina omuntu we yali yeetaaga omukozi era omuntu oyo yampa omulimu naye teyampa gwa housemaid yampa gwa dduuka yalina akaduuka ako obuduuka bwedde obumanyi nentula mu kaduuka Hadija nentandika okukola nga mwensula mu dduuka naye nga nsasula emitwalo 5 omwezi kati nga bw'omanyi nawe mu dduuka gw'okola tobulwayo 10 lwoterekako wabbali kati obusente obwo bwe nali nnyina nasigala omutima gunnuma nga gukyannumira omuyimbi ono nga sirowooza ku mwami eri ebweru kati najja n'obusente bwange bw'omuyimbi ono kiri ekyokusangayo omuwala tekyambeera ku mutwe gwange nnyo wabula ekawungeezi najja nagenda awe natete ku bbuca nengula ennyama nengula obumonde nengula ebikola nengula amanda nenkomawo omuyimbi oyo yali taggala nju lekinga wojjira you can open noyingira kati olwokuba yalina kafactory k'emigaati oba muyimbi kyoyo olwokuba yalina kafactory k'emigaati kati nga abaana abakozi bammanyi ku migaati era nga bwe banda bayisi abatumya mundete ekikopo ky'amata bampa omugaati ndye kale nga abaana bammanyi yagenda okujja nga nafumbye akamonde mukwano nga nafumbye emmere nga nafumbye emmere bwegamba nga manyi talina nakyagenda kola ki kunyega kwolwo oba yalina sho bwe nzijukira nasula mu nzekka mu nju kozi teyakomawo ate n'okunyega tyanyega nti obagenda nabeerawo nayambala najjamu akamonde teyakalya teyatawana nakulya mmere yange teyatawana nakulya mmere yange yalina kafriji ke nga kato amwe embeera obwokunywa bwe yajja yes yajja mbojja kakunywa n'agenda kati neŋŋamba kamulinda dde njogereko yatwogere kale at least yandeke ensoti olingeko wano for some good time nga bwe noonya gyenkola ki gyeŋŋenda kati nakola nayitira mu passionation bawunsa engeri gye bamulabanga ne boogera naye nakakana nandeka nembeerawo ewaka nensetolinga nakubanga ebidongo bye bwajja wali obaddeko n'omuntu nakuleka n'obeera ewe naye nga takozesa takola kini ng'obeera mu maka ge
ng'ekyali badde ng'okuba nti afunye omuntu we ng'ate ye yagenda that guy kye yakola nandeke wakaawo yeah. Nakati akyali jento omusajja watu talina buzibu ali jento ebyekiyaye bwabe babikolereyo naye ng'ali jento nandekawe waka nemberawo kale nenfuna own nembaako ne base wenva okugenda wano that is how I started running my life kati olunaku lumu mba ntambula nensanga mulamu wange kati si mulamu wange yeddira nkima naye yakula ne bba wange naye wankima so yamuyitanga muganda we omwami yo bwe namusanga nagamba yi mukyala wabulirawa konze gyendi naye mukyala olimba nnyo n'otuddukako neffe waffe ab'enkima nga tebanoba okimanyi nti Ibra yafiira e Iraka ate ffe tetusobola kukkiriza mu kika kyaffe ofumbirwe ebbali ng'ate weetuli olina kufumbirwa nze konze mulamu biki byoyogera nagamba Ibra yafiira e Iraka naafa ne simanya mulamu wange oyo nannemerako nambeera bubi nnyo kati ddayire ekyemuwa essomero erimu mundeebaawo era ennaku ezo ennaku yannuma nnyo ne ŋŋamba ngende munoonye yanaatuuza omusajja ono ne boogera n'ategeera mbutufu nga mpulira kinsuseeko bwe yabiŋŋamba nze saabitwala serious kuba Ibra singa yali yafiire e Iraka n'alibadde ntegedde ngenda okuddayo ku internet cafe ng'amaze okumbikira olwo kakafe kali awo natete nkajjukira bulungi nnyo nasasula n'ensuubi zaatu ne bampa eddakiika 15 nga yanjira message mukwano lutuntu muli kyalo kiramba kitudde kuli zosoma nezotasoma zoyisama amaso nezotayisa mu maaso saawa yonna nkomawo bikinga bye bisuubizo byalimu nemanya waddira obulamu bugenda terera kanjira ntoberewo omuyimbi wano era omuyimbi nabeerawo nga nkyaliwo nalibadde Hadija nafumbirwa kyogasalaba abasajja nabalaba ate ne wetwabeera mu geta awe kamooca sijja kulimba tewaliwo bintu bya dating ebyo gundi akwana gundi akwana gundi twabeeranga waawo babi najja oba aleetedde Bobby mmere naalya amuli okumpi nga yafuna gap nze Hadija ondaba there are people yes they love him and I also love him ni waliwo abantu basonga nze ndi die hard nze mufiirako nze Bobby Musaayi ffe tubeerayo noono gamba ne bano oboshegeera olwo ffe abaalumwanga enjala n'omubeera wano mpaka lwanalaba ng'omutunulidde nnyo ekikomando n'akikuwa oba Rolex n'agikuwa twogere ki we love him kubanga tukimanyi gye twava kati simanyi muntu ki yawandiikira Ibu ono wange kumugamba nti nafumbirwa Bobi Wine yakamooca mu ghetto information ogenda omutuukako Ibra Hadija yafumbirwa abeera mu njaga abeera wa Bobi Wine yakamooca nindako nga kye bategeeza nti wafumbirwa Bobi Wine as in principle yeah. Ngendo ogenda ku internet cafe naye nga amazima gaali gakyawo ew'omuyimbi gye wali osula yali Bobi Wine ate gye nali omuyimbi gye nali mulala ne wa Bobby yali mulala ate history ye wa Bobby ne life y'okubeera wa Bobby nayo it was another saga twagiyitamu period eyo nekola ki negwawo kati ne tusigaze eno nti bw'ogenda n'oyiriba by'oyiribye lazima era omaana oyitako mu gete kamooca kubanga it was home to me sijja kulimba ngenda okujjanga yayiye bangambye wafumbirwa Bobi Wine obeera mu njaga kamooca n'olwaleero kigambo kimbi biri annangira akinvuma tasa kuvuma bigambo bisatu nga tanna kuvuma Bobi Wine kamooca genda eri mu njagayo mbasajja bo gye wabeeranga mu njagayo gy'oba obeera ate njagala okubakakasa bali ku HK Media bino ebintu bibeerayo omuyimbi nga tannaba kutuuka ku top abeerako ne gye yava so saagala mwe abali ku HK Media mutandika okugamba nti ngwengwengwe omuntu nga tannaba kutuuka ku top abeera n'amakubo mwe yayita abeera n'abawala be yasinkananga essaawa eno waabalaba ayinza n'okukaaba kati bwe natuuka ekiseera bwe nasanga messages ku internet nga kale ku cafe mail yange nga abitaddeko kuba nagendangayo n'ennyingizaamu nembisangayo nga bingi obusungu ne bunkwata nenzirayo ekamooca n'ogamba kati kanneetege no nenzirayo ekamooca era n'ennyumba kolo nasibasozezza bintu sina kye nakola nategeka butegesi njunga bwe inakobeera n'embiteeka mu bucket nenga nensiba ekamooca nga ntudde we nali ntudde nenga sivaamu wadde ekigambo kyenzi jukira man levi oyo
yajja ng'alina akatunda n'amazzi byonna ng'abikutewamu bw'ati mukunzannyisa ye ng'amanyi ndi mu muddu ezinzannyisa nengabalula ne gamuyiikira gonna we yategeerera nti nnina obulamu bwe nziddemu obutali ki obutali bwa bulijjo kati olunaku olwo nali saagala kudda eno wa muyimbi like nalina obusungu bw'omusajja ono kyaŋŋambye bamugambye njagala Bobi Wine ekamuokyambu mbeera mu njaga Hadija tunywedde enjaga wansi w'enjuba wano enyinza okugamba Hadija tunywedde enjaga wansi w'enjuba wano era omuntu gw'osanga n'agamba mboyo yagudde eddalo bagambye anywa enjaga Hadija nga sinnalaluka no kisinziira ku jinsi z'omuntu era nga bw'olaba nti no tuzaalibwa nga nze Hadija ndi munene nga gw'oli mutini nga nina bebi omu ng'olina abaana 10 kati omusajja ekyenjaga ekyo bwe yakinvuma kyannumanya ate n'enjinywera ddala bubi nnyo oba okitegeera kati ate ekyokunsiibako kirimbu bamugamba nafumbirwa Bobi Wine mu gete ekamwokya nakyo ne kinnuma nnyo olw'ensonga hadde naliwo naye nga sibuuka na basajja oba okitegeera time came nenkomawo ewange mu geto nzikya namalayo ennaku 2 anti lwafuuse wange omuyimbi takyajja waka yazizeewo abeera wa pase waka ye yavuddewo era kati abamumanyi we bawulya pase bamanyi omuyimbi oyo nenzija nembeera mu kazigo k'omuyimbi wange nembeeramu for some good time hadde mba ndi awo ng'omwami wange akasimu kavuze ngenda olaba enamba ye Uganda namba sigimanyi ani akubye omwami wange bwe yadda omwami we yategeera atya enamba awo we mbadde njagala okujjira bwe yajja yatuukira wa maama we ye yamuwaaki ya naye omwami wange bwe yatuuka Hadija nze bino byonna bye nneewayo n'empitamu nga mugumiikiriza mulinze eyo ebweru gye yali eyiraaka alina obba nga alina omuntu gwe yali apepeya naye wano e Uganda era nga n'akasente amuwa kati bwe yatuuka mu kifo ky'ogamba nti kanoonye Hadija yasooka kukyala waabwe wa muntu oli ne bakyala ne bakola omukolo gw'okukyala ne bakyala eri ewaabwe w'omuwala oli gwe yali apepeya naye ku intaneti nga siriiwo naye taliiwo ya oba mama we already yali yamugamba nti wamuvinga ono namba yange nti noonya Hadija alina okunoonya kuba oli mama wa mwana we kyonna kyekyali be bamanyi kati mba ndi awo olunaku olwo it was a week before Ibra nga tannajja omukyala oli omulitri yankubira ng'azadde talina amuyamba so nali nkyali mwana nga bakyanneetaaga nengende w'omulitri okumujjanjaba nakawere this guy called me nga ndi wa military nava wa muyimbi ogende wa military ng'azadde kati yankubira ndi wa military mu estate mu state house estate ensambya nenda besimu nenjikwata mumanye eddoboozi olwagisakutu nayo lyanze Ibra konze ajjanya kwadde essimu yange gwendagirira wooli konze erinnya piki ojje mu nsambya estate buyingira mu nsambya estate onkubiri ojje ku block number 175 ogenda kunfuna nalina mukoza ngoye madamu wali anyiga mwana mu kyogero kye nabo bayina ebintu byabwe ngali mukola ku mwana we nempulira piki kukakomera ngenda okufuluma nga ye Ibra nensanyuka teyanziza mubiri bye babadde bamuwa olugambo mbu nafumbirwa biki wabula mukama olw'okuba yansange w'omulitri ono yalowooza w'omulitri yawe embeera kumbe nali mbeera wa muyimbi nambuuza obeera wakoze mbeera wano tie kale nkuwe sente ogenda onoonye ennyumba opangise nasanyuka nsambya ne kabalagala kinnya nampindi ennyumba naginoonya kabalagala olaba mu kataba awo ng'oyisewo awo we bakolera awo mu kataba n'ogenda mu kirokole omukyala bamuyita maada amakaago manene mizigo mingi nnyo we nafuna enju nagisasula emitwalo 3 emitwalo 10 omwami wange ye yampa sente nampa nezigula ekitanda nampa ezigula ka sideboard
efaani era nembigula nemukubira nga ennyumba amaze ogifuna n'ebintu maze okukola ki okubiteekamu najja ne tubeerawo twamalawo omwezi nangamba nno nze nzirayo Iraq nayina ekirowoozo kino nti kazze waakiri agenda leka nkoledde ekibizinensi ntuulaawo Hadija nakoma ku nnyumba gye yampangisiza yasasula emyezi 3 ntwala 3 nenkoma ku nsawo y'omucere ye muguzi wa mmere era sisaamu nenya baaba gw'omucere yagufuna nenkoma ku nsawo y'omucere gye yaleka ngulidde n'emitwalo 2 ge yandekera mu kashi naddayo Iraq kati abiri ago nateberezaamu tuli mu kabalagala mu butuufu nga gakulya ku speed miliyoni ngenda tandikirawo ewalala where else nenzijjamu owino mu kibuga nensuubula makeup eye pencil wanja lipstick busanirizo biki ninga nempangisa akayumba awo kabalagala wennyini era kali awo we nali nkapangisiza nenteekamu obuntu obwo nentandika okukola nenkolerawo nebbanga eriwererako ddala era obulamu ate nensooka mbuddusiza mu kabalagala nti agenze Iraq azeeyo kati life yange nebeera mu kabalagala ntuuka ekiseera andeseewo agenze nsigadde kabalagala naye manye kabalagala sikali na kabotiki kantu kali katunda makeup kati atawo neneyongerako ebikosi by'abaana abawala abawerera ku ddala tandise ogenda mu club gyosanga atalina wagenda sula gyosanga eyaze ne natafuna mutwala gyosanga enjala gweruma tanafuna kyakulya entwale wange nofuka boss malaya si waliwo club zemu kubanga yende club nosanga mwana muno banga mwana muwala nagamba hade sina ka transport kanzizayo nkwana oli oti sina wengenda sula nabafuna kaba ate dda kyali possible nga abantu tebabeeralikirira nga omuntu omutwala nasulayo n'atakutuusako obulabe kati mwe najja omuwala bali bamuyita Katrina nengenda nentandika okubeera naye ekabalagala wali mbedde ekabalagala musajja ali bweru still no chat teri kwogera bino bya internet cafe biki kaina ngampulya nga byanyiwa nga tebiina nnyo makulu after all nalowooza omuntu wajjidde nga tanaddayo Iraq yali sose kupanga kyetukola namanya nti mulesa atudde n'omwana wange mulesaawo ebintu ng'ebyo era bwe yagirinya nadde Iraq yandekawo n'omwana wange nembeerawo naye sadda mugaba mwana naseyinga naye abawala wabaleetanga nga omwana waali era bawala abo ndoza naleetako omuwala omu once nasulawo just one night omuwala omulala gwe naleetayo twabeererawo naddala nembeera naye n'olwaleero nkyali naye yafumbirwa naye tukyali ffenna byembadde gamba nti mbaddeko ne mukwano gwange ne mugabo bwenkinagamba mpagira gwe kwembadde naye kati time yatuuka mbedde ekabalagala era Iraka yamalayo emyaka emirala 2 namala nakomawo naye awo yansanga nga ndi alina obulamu bwe yandekamu kwegamba nga I can stay nga si wanse sizze wa muyimbi sirazeewa nga wendi era ekiseera kyatuuka emyaka gyejo ne giggwako nakomawo nadda bwe yali adda Hadija teyankubira teyaŋŋamba nti nzija teyaŋŋamba nti olunaku oluti nzijaawo wabula nali nebaze ku ssaawa 9 ogw'ekiro nempulira piki ku kigeeti kyaffe nengakireesaani ba student be bali basinga osula omwo nze muntu yali asulamu yali akulabinga so nga bwe mba mwendi mu nnyumba sisuubira ate muntu mulala kugula geeti eyo okujjako nze ngenda owulira bagudde olugi ayingidde ngenda owulira omuntu kologi okubikkula kateni nga Ibra nenga wadde akasimu Hadija kubamu akafaananyi nga ggwe tugeze ashuminga omusajja azze oli mukazigo ko weefudde boss lady oleseemu omusajja muli mu kasingo room omusa wansi w'ekitanda naye kwolwo ne munnange yali tasuzeemu nali mu bwogu bwe yagikonkona bwe nalimu era bwe yatuukawo ndowooza naye n'alaba ate ng'ekifo omwana ali wakuba waŋŋamba nga omwana omuleezi awo bwe twali tusula mu kirokole ewa maada yalina abazzukulu n'abaana bangi kati nze kanze nali mu kirokole nga nnyina bebi mpozi ne mama Melissa mwalimu omukyala muyita mama Melissa kati nga bebi wange ono nga bw'omanyi omwana ayina tugambe omwana okulemera enagenda mubajjona n'alemerayo biki n'agaana n'asula mu bajjona n'asula mu bajjona
kati nga mama Jona agamba muleke yebake kolo Ryan yali asuze mba Jona era namujjayo ku makya ng'atuuse naye nga bw'omanya abaana abato bwe yalaba daddy nga abatannategeera nti ono taata naye kimusobera naye bwe yatuuka mu karumu ate era nga yawo nkakasa yali alina emyaka 4 kuba bw'aba yasooka n'agenda ogwasooka n'akuleka n'olubuto yakuleko oyina omwana wa myezi 3 ono Ryan ye yaliwo era twali ku mwana omwoyo nga gwe tutambuliza obulamu kati awo omwana aba awezezza emyaka 4 oba 3 yansanga sinaba kumuzzaako Ryan yali atambula mu myaka 4 kubanga naye we yakomerawo ng'ate taddayo so kati ng'oyo Ryan agenda n'asula eri n'abaana abalala wano mu bajjona naye nga tuli waffe mu muzigo gwaffe so nga I give him freedom ng'omwana omuto baby kati nga nange mbeeramu kali omwana nge talina bazanya nabo secondly bano abaana taata abo yakomangawo ne bayita taata kati ng'omwana agamba mama taata aliwa Hadija nga kinkaabya nga baana bano taata abo olujja ne bamutikulako akaveera ne baddukira mu nju nze ndaba nga gayo yalayika yali akwagala naye kyali kimutawaanya ndowooza kola kati ng'olaba abaana baaniriza taata waabwe badduka mu nju n'akaveera nono n'abaddukirako taata ne mmuleka naye nga mutima mbeera ngamba omwana wange taata walidda n'atula n'abeera ne taata bwe ntyo so bwe yadda naye ndowooza yalaba nga akaruumu kano kafunze nnyo ng'era alaba tetukyakajjaamu nange agenda noonye ennyumba endala nadda ku lw'ebbunga so ya bbunga we napangisa ennyumba bisenge 2 eky'abaana ekyaffe nga omanya amaka nyumba ya rooms 4 gye yandekamu ennyumba eyo yali ya mitwalo 4 mu butuufu ate nendaba nga nyonoonye ssente okusula mu nyumba y'emitwalo 4 ng'ate yandagali comfortable ennyumba gyakola ki gyayagala so twabeerawo naddayo ebweru naye bwe yaddayo ye yasigala wa landlord ssente tezayitanga mu mikono gyange kati awo mu kuddayo Hadija nga tannagenda alina okubanga kano ke yakomawo wano we yadda twalina omwami mukwano gwaffe muyina na wano ku kifaananyi mukwetikkidde twali twamuwola obusente bwaffe nga yatubulako kati ndowooza muzino process bwe yajja n'amusanga oli n'amugamba seeka njagala kusasula busente bwo nina akayumba kange kenjagala ogule twebalansinge so bwe yajja yakomawo ne tujingira mu nyumba y'ebbunga naye nansitula nantwale nateeta olwaleero wendi nangamba wano wenguze mukwane ewabi walungi tewaba wammwe Hadija wali wabi ennyumba ezo yazindaga ndowooza nga baji abapangisa betwasanga be yaguliramu bali basasula 15,000 omwezi bundi naawe byo mu biseera byadde ennyumba yenkana etye buzigo bubiri ate wani siriiwo kati saawa zino bwe twamala ogulawo abaalimu ne betwagulirawo ne beyaleka nkwasizza era ne bannyanjula buli bonna ne ababagamba ono yagenda obasolooza ssente z'ennyumba nyumba zivudde mikono gyono ozize mikono gyono alinnya ennyonyi n'akola ki naddayo omukyalo ne yatuguza n'asooka n'alemera mu nnyumba emyaka emirungi emirala egi nga buli lw'engendayo okubanja ssente z'abapangisa nga nzibajjako naye ng'omukyalo ono yalemera mu nju ate nga twasasula ate nga bateesa ebbanga ly'abaamalamu kati nagenda okulaba mu butuufu nga 15,000 zintambuza okuva ekubalagala ngende mu kinaawe nateete mmanje omwezi gwa 15,000 nenzongeza ennyumba ne mbagamba za 8 kati oyinza okumbuuza ennyumba ya 8 yali etanuleeta nenzisa 8 mu myezi egy'esatu gye naze ennyumba 8 mukwano nagenda okujja nga bonna baasenguse anti nga tebasobola nju ya 8 oli asobola nju ya 15,000 kale nalina omuwala yali mukwano gwange ne tuzimbirawo friendship n'anoonya buta abapangisa n'enkomawo ekabalagala wange ebbunga kati nga Rema yayingiza abapangisa nakubya nagaa nnyabo wange yatuwaddeyo emyezi 2 gumu kakaaga mukwano nga ziba nnyingi ne mukama time came nengenda ng'ennyumba njongeza ntya mpola mpola paka we nagisa ku mitwalo egi 3 era nga nfuna abapangisa nti olwofuna abayingira emyezi 3 ne bakuwayo emitwalo 9 akasente katandika okukula nengamba naye omusajja ono zino sente za wa landlord well good enough teziyita mikono gyange zijja direct wa landlord bwe ngenda mu kafe ne muwandika ne mugamba ennyumba nagivuddemu anaddamu zimuwa so nalowooza
nti bwe nava mu nju nenzira eri ewange Nateete esente zino tagenda kuddamu kuzoonoona ajja kufaako engeri gye zibaako ekintu kye zikola ategedde nzizeeyo eri Nateete Adija nayingira enju eyo nga mbi mukwano we nagiyingirira eyange ruumu eyange gye nayingiramu omukazi yali alemeddemu nasanga like waliwo ebibaati awo ng'eddirisa teririimu kati nga nyina okufuna ebibaati ebyo nkooneko ntuuzeeko ebiwempe ntuuzeeko buliti dirisa lyeggale kiyumba kyange nenkibeeramu nga sirina buzibu ngera nzija mu kibuga nenkuba endongo yange nenkola emirimu gyange ddama nenzire Nateete so waliwo biseera lumu enkuba yatonya Adija nagenda okuva mu club okudda e Nateete ng'ekimotoka kya kesisi kye kiri mu kusomosa abantu nga muwalampa ne kibasomosa bukedde yagenda ofuluma ku makya nga ndi waggulu neekutteko bwenti anti nze gye nali mbeera kale Adija obulamu bw'Omukyina w'omwo tebwambeerera bwangu olw'ensonga nti nabeerayo nayo emyaka emirungi egiwera 2 ng'omusajja tanava Iraq kati gwe weebuuze sente ezo zeyawanga landlord bwe mba namuyimiriza ebiseera ebyo zaakolanga ki I don't know mbaddewo musajja akomyewo era teyankubira simu bwe yali adda just no namutegezaako obutegeeza nti eri navayo ndiwa Nateete naye ng'amanyi obulamu n'embeera yaawo kati yasigala sente akyazisasula eri landlord yayimiriza bwe nkakasa naye nange saazirabako wabula yayimiriza nki nnyimirize tutandise okubeera mu kinaawa time came he called me yankubira nzijukira nagenda mu cafe nensangako message nga ngambye nga bwe nageza nti ngenda kuza omwezi 10 omwezi bwe guti essaawa bwezi ti munkime ku kisaawa Entebbe nakola akaviiri kange bulungi nenyambaza omwana bulungi sina wadde 10 nno naye omupangisa yampaddeyo emyezi 2 6,000 ningende Nateete nenfuna special owa special nemugamba ngenda Entebbe ku airport kukima muntu naye simanyi ssaawa ze tugenda kuvaayo wabula yatugambye ennyonyi etuuka 7:30 ogw'ekiro tubale obudde bwe tuba tutambuliramu 7:30 tube nga tuli Entebbe ku kisaawe Adija twalinda ennyonyi mpaka 9:00 ogw'ekiro nga tajja abantu bwe baaniriza abantu baabwe bwe bagenda bwe baggwawo omwana akooye mutute mu mmotoka yeebase nkomyewo ntudde bwe nti nga bw'olengera omukyala oli bw'afubutuka eri ngenda olaba nga afubutukayo 9 sharp ze yatuukiramu nasanyuka era nengenda bulungi nnyo ne muwahaga yange najjayo ensawo ye n'avuga ensawo ye nambuze emmotoka eriwa ne mugamba eri wabweru ate nga zo yazimpadde ne mga emmotoka eri bweru yayina sente enzungu baziyitanga nzungu era owa special bamusasula sente enzungu n'olwalira nsinikirako ebinyampita wa sente enzungu yamanyi ndi mu bulamu bambi Adija abantu bamanyi ndi bulungi kati tutuuse mu lujje wake ewange mwami wange atuuse avudde ebweru tutandise okulivinga together tuli mu bulamu wamu nze naye awo ng'asazeewo taddayo tadda bweru kati bwe yatuuka alina ekintu kye yatuuka mbuuza naŋŋamba olaba ote waka wano nga tuzimbyewo kalina kati kapolitikali Adija nali nkanyooma nga bw'okalaba nejjusa kati singa ndamuleka n'agattako floor waggulu ne mugamba nedda Dadrayan tuyonda sente wano ffe tubeere ku kalina waggulu nga ffe tulaba mutoyiza abantu zonna tugulemu waakiri ekibanja tulime tukiragambye nalimako enkumbi njitegeera sikiinaamu buzibu simanyi se yakolamu sente ze mugo wano sijja kulimba abula ennyumba yaddaabiriza plasta n'akuba obuyumba bwetaago simentinga n'asimentinga n'agigatta n'efuuka maka ennyumba zaffe like mizigo miwanvu bwegiti twagulamu nga bwoli wanaguza emizigo gye ya layini mpanvu bweziti n'agirekawo nga layini kati ffe twagattako ne tusibako ekikomera wetuti era tuli munda naye nga wasigalako kwobwo obuzigo oba yagattako kati rooms ezo kwaliko room emu yaliko rooms 2 kati kwaliko room emu gye twagula nga poloti njerere sinzimbe so ne tukola ekisenge eddiiro n'ekyabaana yes kati ne tudda munda mu kikomera n'emizigo gyamu nagenda okulaba tazze Iraq talina gy'alaga tali biki
nze wendi ebiseera ebyo wenafunira ekyeyo nengenda embaale okukola ne balamu olwo ngenze kukola mu MTN mba ndi mbaale nakamalayo wiiki 2 omusajja yakukiriza anzikiriza ate yasanze enjiriba byange there is no way nga tosobola kunstopinga omukyala yankubira essimu Hadija ng'essimu eva na bweru nangamba gamba Ibra atwale passport ku office tumwetaaga eno wikyali nnyakomewo ku mulimu Iraka Hadija nalinya nenva embaale nenkomawo nsobola okuwa omwami obubaka bwe bampadde ku ssimu nangamba nze sidda bweru ngamba Ibra omukyala wuyo yakubye yogera naye okimugambe nti sidda bweru nanga nze sidda bweru akoye ninga kali tutule tubeerewo newe yatuukira ng'omuntu era talina kye yeekolera nti kankole business ena ise tontule embeere wano yabeera waawo kati maze okuva embaale project njimaze embaale namale wiiki nga 2 omusajja omulesaawo mulekedda nga mwali mukinaawo omwo munateete wange yakwata omwana naye nibagenda ewa mukadde we kati awo we nakomerawo obusente bwe najja nabwo tebwali bungi nnyo Hadija ngenda okulaba nga omusajja alinga atalinaamu like tugeze ng'obeera n'omuntu nengolaba neze mugenda okulya yeekuba mpi ngola neze mugenda okukozesa yeebuuza sente zivuddewa mba ndi gyendi ne bankubira essimu oli naŋŋamba gwe twateesezza tugenda kusaba emirimu ku Entebbe Highway Express oli luddawa twali tulindiridde anti olwo Museveni yali agenda kujja kutema vuunike liggulawo kkubo evuunike president liyatema eriggulawo ekkubo lyali opposite n'amaka nga bwondaba n'akati kali kati bwe twalengera zi convoy nga zizze tumanya wano waliwo okusaba emirimu nitugenda tusaba emirimu tugenda okusaba emirimu ng'emirimu egikyaliwo gy'abasajja kutema miti kusambula kibira bye baali bakola n'omusajja n'atusuubiza n'atugamba mujja kudda nga bayireese ebimotoka musabe mu flag okuwanika akawero akuyimiriza emmotoka zistopinga ezino ziyitewo nga nkeera ku makya nga nyambala nga njolekera ku site nga nnumba Muchina nga mubuuza omwana yali yaŋŋambye edda bwe mba njogera nga bweyogera oluzungu olutuufu tebajja tegeera kati nga mbuulidde bwe mba nsaba omulimu nange olwatuukawo nakozesa luli lwe yaŋŋambye Muchina naŋŋamba you wakala you okay you know okay namugamba mi okay waka yansimba busimbi reflector you okay waka yeah nampa reflector nemanya omulimu ngufunye nampa time sheet nga bantadde ku nusu kakaaga olunaku Omuchina omubwa omunyiiza nakugamba mpa time sheet n'ogimuwa nga akutema omusaala nga ajjako akakaga nga saako 4 bawandika mu Luchina oba oli awo mwezi gweddeko bakuwa sente zitategerekeka ogenda okuwa Omuchina akunyonyola nga hiya mane sala you know much or hiya mane sala bazi sala tomanyi lwaki bazi sala nagumirayo Hadija nawanika akawero balina karavati gye baali bantekako ngeri opposite n'ewange mukwano ngeri karavati eriko enfuufu omwami nkugambye tuli naye awo tuzaddeyo ne bebi omulala tuzadde ne bebi waali awo Tashini kati nga taata Rayani oyo golaba alina okundetera Tashini muyonse ate andeetere n'emmere ng'ajja ne mutabani we Raihani Hadija Omuchina yansanga ku karavati andi mu kuyonsa omwana during lunch time yali mu double cabin abadabo cabin babanga banene na parking ane ngamba leero nfudde olwapainga nangamba madamu you baby ra okera ne mugamba yes baby me nangamba you baby how many ra ne mugamba mi baby 1 nangamba you baby 1 okera gooda you know waka here okay tomorrow you know waka here you waka main road nanzija ku karavati enfofu nanga nyina baby ajja kulwala ngole ku karavati etali konfofu era nenzija ku karavati nintandika okuyonsezaawo omwana wange bwe bamuleta bwe nyonsa bwe bamuzaayo bwe nkola baleta bwe nyonsa bwe zaayo bwe nkola mwezi ne gugwako ne bampayo 18,000 nasanyuka nzikutte ntadde mu nsawo
zijja saketi ate alina omwami ewaka njagala mulaga mwezi guweddeko bampadde sente Hadija natuleka nga sente nzisudde Mukyala sente wazisuula natuuka ewaka nga sente nzisudde nenzirayo mu kkubo obuto gye nayitidde ndaba oba naazisanga nga sente nzisudde nenkaaba nanga tokaaba ate kati okaaba zijje tokaaba ojja funa endala nensirika saggwamu maanyi ku makya nakeera yunifoomu yange na buti bwange ntwabanga na buti nenziramu nenkola kwolwo olunaku lwennyini omukyayina lwankyusa nanzijja ku karavati eno nanziza ate mu ofiisi nsembedde mu ofiisi kati naye mu ofiisi we bansembeza bano abakyayina balyanga nnyo ennyama y'embizzi nga balya pooka ate nga saagala kuntuma wadde okuŋŋamba nti jjawo ebbakuli ogiteeke wali kale nga saagala gikwatako ate nga saagala kiraga mukyayina kuba yanfevarinze nnyo we naamulaga kino mukyayina tagenda kumfevaringa agenda kulaba nga saagala kola kati natandika ng'ogula gloves olumu nga ngende wa musawo nenzimusaba nga mukama wange bw'amala okulya nga nyambala gloves zange naye nga talaba nga muzaabuza embeera nenzijayo ebbakuli nenzitwala mu kiyungu gye bakolera so essaawa yatuuka Hadija nga ndi mu bakyayina ne wajja omusajja bali bamuyita yeeyitanga 10 years nga musajja muzeeyi jjukira mu ofiisi ya mukama wange mwe basayininga ng'aba bimotoka ebinene ebyaletanga maramu okuva Kajjansi Ntebe 10 years ngamba Hadija ngenda kubba emmotoka naye wali mperekeddeko nenkuwa ku sente Namuga 10 years ogenda kubba emmotoka nange Hadija yatonfunye muganda wange I swear 10 years emmotoka yagitwala yavuga ekimotoka 10 years bave Kajjansi ebikola ku nguudo n'agibba bave Kajjansi banne bonna ne baleeta emmotoka nezisayininga era nembawo ekitabo ne basayininga 10 years teyaddako olwo ontegedde ne bamukubira amasimu yali akyagezesa oba nga alina waagipaakinze n'amaana bagamba nze emmotoka ebadde neekyanzeeko nakiyita nakipaakinga waawo nangamba Hadija enkyeyo emmotoka egenda ne muga 10 years tekisoboka yali mukwano gwange namusajja muzeeyi naye nga yeyisalako yeyita 10 years lwesaakola 10 years lweyabba emmotoka jukira lwasula sente lwe baatusasula enkeera saggwamu maanyi nenkola naye enkeera saakola mba ndi mu nju 10 years nga nkubira essimu Hadija olinka kunze ndi waka neebasa jangu nsange mu kisenyi emmotoka najambudde dda Mga 10 years nze sigenda kujjayo nga yagitemye dda ne mga 10 years nze sigenda kujjayo mbutufu kale nga mulimu ekintu kyesekkiririzaamu kyeseewuliramu 10 years gulo limu yali yaŋŋambye dda nyina omwana agenda ku university nyina omwana amaze Makerere nyina omwana ayingira senior 6 nyina abaana nka 6 bakusoma omukyayina mpe emitwalo 2 giyamba abaana bange mu butuufu nalabanga 10 years annimba naye emmotoka yagitwala nemmanya 10 years tannimba nenva ewaka nenkomawo ku ofiisi anti saakoze neyitiramu mu marawundi gange tuwa ku ofiisi ng'ensasagga eri wali kitufunga emmotoka omusajja agitutte abakyayina baafuga emmotoka banoonya 10 years yabula mpaka ye yennyini lwe yabakubira n'abalagirira emmotoka waagitadde bagenda ogituukako ng'etudde yagisumulula n'agijjako emipiira gyonna n'agitunda najja mu battery simanyi nayingini na biki byonna bino ebyomunda Hadija yabalekera kibode oba ontegedde ndetula ku ofiisi Moses nga walinga Moses mukambwe n'abagamba ati olwa bwe yamala ogitumulula n'akubira mukama waffe yali omuddugavu Moses n'amugamba ekimotoka kyanyu kiri hano mu kisenyi beera bajja bagisanga mu kisenyi 10 years nga yatusedde 40 ndowooza ndowooza nga yatusedde 40 ekyamazima sijja kulimba 10 years yankubira nannemerako kati ne mugamba 10 years mwendi mu site nanga nze siri mu site gwe tambula ebigero gyonsanga eno mu kabaala
nasanga 10 years ng'atudde n'akaveera ka Sente we yali atudde. Moses nankubira yayiseemu paka 40 no kati nze nganze ku ntegeera yange nali manyi yali yakoledde dda ya Moses yankubira nga nakatuuka mu site nvuddemu ntudda wali 10 years nangamba Hadija oliwa ne mugamba ndiwa kanangamba Hadija nkulabyeko mu site oliwa ne mugate Moses nawe nze siri muwalawo 10 years bwe yabadde atwala emmotoka programu ye wajiwulidde konti nabadde nkimanyi ne musa ku loud speaker nenga ntudde nani 10 years 10 years nangamba waganya okuyingira diru obatokora torya kwe mtwale 5 yampe mtwale yangamba obora abatokora torya omuntu mbere nkwenda kwa milioni 2 nkwa mtwale 5 kandi nayo nkuyambire 10 years nampe mtwale 5 nansibula era nandaga agenze 40. Moses teyakwata ku 10 years nti bamusibe yeye yalabikako balyoke bamukwate bamusibe teyalabikako fe twalaba break it down kuleta kipapajo kyabwe mu site ng'ekiparking awo era oluvuvumo ne lubeerawo abaana babbange emmotoka ku Bachina waliwo ne yakuba dabo kabini ng'erimu ne Sente mukama we yafuluma kufuyisa omwana ye n'asimbula kale twakolanga nnyo nga Sente ntono kati ng'omwana bw'afuna kyabba mukwano ng'ayita mbuyisi 10 years tuve ku 10 years kubanga kati wayibula wetulaga wawana 10 years agenze Moses nkomyewo olunaku saakola naye nkeera nakola kati nange ne nnumbibwa omwana najja nambalira yajja n'akaddeya ka kilo 10 nangamba Hadija akaddeya kaako oli mu office eri mu Sente teka Sente mukakutiyo zimpendeze tuve wano kati nembalamu olusozi like bwe twali kale nembalamu bwe mala okuwa omwana ono Sente n'afuluma ngenda musangawa mu office ya mukama wange nze nabiranga mu office nga sefu zibeero mungate tasiba office gundi zembwalo kinge ngabirekawo bwatyo kale natya nenzira yeka ne simanyi nenzira yeka kyokola ekintu obeera nenzira yeka nembuza mwami Lukwagolo tujje wali mwami Lukwaga atandika okundaga obugagga bw'Abachina wengendo bujja mugambi omanyi muzeeyi nti waliwo omwana waliwo omuzeeyi mutaiti eyabbye emmotoka n'agenda nti mulimu omwana yabbye eddabo kabini n'agenda ng'erimu ne Sente nti waliwo omwana omulala abbye eddabo kabini nti naye waliwo omwana ngambye pakire Sente mukakutiya nange nzibe Sente tugende nanga atokikola tozibba waliwo Sente z'ogenda okufuna awo jukira awagenda okungumya nga already ndi mu site Lukwago Ibrahim 175 oyo mugenyi yatuuka dde wange muyina yaliwo oyo tetunnamuwulirako mu mboozi atugende ku Lukwago Ibrahim sera kituuka twali munju nkyakola mu Bachina remember tuli mu kulya mmere ne omwami wange sijukira nali nfumbye omuceere gwa boiro n'ennyama iranga ya boiro yali katebe nganze ndi wansi bwenti nankonako bwati ekigere ne mugaki kinaawe namunyumirize ekyakakuti yake Sente gulolimu nanziramu nankonako bwati ne mugane ekiki okuse nanganye na kyenjagala okugamba endowooza omusajja ono agenda kongo like saapakuka nze sipakuka Hadija kyoba omanya sipakuka kati mukuddamu nankoonako ne mugaki kinaawe asirika ng'ate wayogera ya maze okutuuka wano ate njogera oyogera kyenva mugamba kooti nenkujjako essowaani yange nze ey'emmere olabika gwe mukkuto gwe gukusumba oli mulaavu nenziza wali essowaani y'emmere wenaze essowaani y'emmere kyava ayasimula okwasimula n'akuba omwasi bwe yamala okuba omwasi n'aŋŋamba nze Lukwago Ibrahim 175 nga dijose kati ng'ayogera ng'amayembe bwe mpulira obuwulira bwe njogera
nze Lukwago Ibrahim 175 empolera ogenda kugaggawala mugenda ffe Lukwago Ibrahim yatusuubiza emmotoka nze ne maama Tito naye tekuli yagiguze nemubuuza era kyenva mugamba gwe no Ibro olaba saaga bintu bya kisiru nze na byakunneekolezaako nangamba sirika n'amaanyi ag'ekitalo olwo nno kati ndi kumbooza ddi gye mbobbi omutwe kati mukubogola ennyo neŋŋayo kiki ennyo kankime maama Tito ewaabwe balina lubaale yanaakusobola bwe ntyo wali okitegedde nti omusajja waafunye lubaale nze kasa yatandiko ebyo byokka bye yakola namugamba kimu kankuleetere Kathebe balina lubaale ngende wa maama Tito nasangawo maama Tito bona nabasangawo maama Tito tata Tito omulongo Kato omulongo Waswa baani bamuzeyi Lugalambi baliwo bangi